Eddooli ennaggulu likubiddwa enkata y'ekyuma ekibalirwamu obukadde obusoba 5 nga kino kyakweyambisibwa mu kukola omukka ogw'obulamu guyita oxygen mu ddwaliro lino. Omukolo gw'okuwaayo ekyuma kino gwetabiddwa akabukulembeze ku mitindi egy'enjawulo nga bakuliddwamu akula eddwaliro lino Dr. Emmanuel Batibwa nga basse kulamuzibwa ekyuma kino n'okunyonnyola engeri gye kigenda okukolamu. Instead of 415 is 450 or something, still it just shuts off. Dr. Batibwa yabaza gavumenti olw'ettulu lye bawadde. So today we are happy that finally the company which was hired to do this is in position to hand it over here to us. Thank you. All right. Ishad Mugango okuva mu Silverback Somus Limited yakuliddemu okusimba ekyuma kino ategeeza nga bwe bazimbye ebyuma by'oxygen malwaliro ga gavumenti 13. Bayita regional referral hospital. Kati ekyo kiyamba abantu abali mu ddwaliro ettonotono zo ziyinza okufuna oxygen okuvaawo. Byonna bibadde bivaawo oba mu Lago oba mu National Medical Stores naye kati buli mu region mulimu plants ng'eno. Mwanje Edward nga mukungu mu ddooli ennaggulu atunyidde engeri akadimuka abasawo yakabakusezaamu. Okukola n'aliganya nti kutono olw'ensonga nti ebintu ebisinga ebiri mu laabu bisabibwa abasawo ba doctors n'olw'ensonga eyo ba doctors bwe baba nga tebali ku station kyaffectinga n'ebifo ebyo ebirala. Tulambudde eddwaliro ne tusanga omuwendo gw'abantu abalimu gusalesinga n'ebifo awatuukirwa bikalu. Ebyo nga bibiri abasawo bazze okuliza olunaku lw'abaana abatanneetuuka mu ddwaliro ly'Ensambya basse kulambula eddwaliro abateekebwa abaana bano nga wasangiddwa abaana bakasalibwa nga ne batuuse bangi. Abamu basangidde maama baabwe so nga ate abalala bali ku byuma ebayamba okussa. Boolekedde abawadde omukulu nga abasawo b'enjawulo boogedde ku biki abaana bano bayitamu okuviira ddala abakazaalibwa. They had higher chances of dying by almost 80%. So at birth it's important for us to keep these babies warm. Ku mukolo guno basize okutandika okusonda ensimbi ez'okugula ekyuma ekitereka amata agabiragagiddwa mu bamaama kiyite Milk Bank era nga ge mata gaweebwa abaana bano. Kiringa w'obanga oweddemu omusaayi n'ogenda mu ddwaliro ne bakuwa omusaayi gw'omuntu omulala ng'amaze okukebera n'amabeere bwe gabeera okulaba nti okutya nti okufuna amabeere g'omuntu omulala ekyo tulina okugyawo. Ekyuma kino kyakumula obukadde obusoba mu 200 kabagamu nti kyakuyamba amalwaliro agali mu ggwanga lyonna ndikuba enkola eno ekyali mpya. Ndamba Tadeewo n'Obedi Lutebe kusakidde guli eno lwa Bukedde TV.